Bweza. Yasalonga mpisa. Wow. Tuwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubalega Divine. Nze nalonkawala na mirembe inza tuuse. Tusinziira ku lusozi ky'omirembe ebugaba sose. Mwebale subscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga. Tubebaza mwenna ababadde beekomedde ku mukutu. Ebbanga lino lyonna lye tubadde tubuliridde. Tubebaza bannaffe mwenna abatutuvunaanyizibwa to reach out for us. Ne mugamba kyo kikyo kyekiganye, ne mugamba ne mukuba amasimu, ne mwebuuza nti bannange mwaddawa. Nalongo, welcome back. Thank you. Abantu nga batussa amasimu. Yeah, data bannange. Tubebaza mwenna abatutuvunaanyizibwa ne mulowooza ne mugamba ensonga weba ya data. Ne musalawo ne mugamba kadata katukaweeyo ne okakasa nti abasomesa bamwe bakomawo. Yeah. Tamale tukutumidde nnyo. Tukutumira Hakim Tege. Tukutumira Honestina. Oh my God, Honestina, we miss you so much. Tukutumiddeko nnyo era tukusabira birungi by'ereera. Tutumira Dr. Mbogo, Professor Dr. Mbogo. Tukutumidde Dr. Nalunga. Then tukutumira Professor Dr. Kagwa, engineer. Okay. Yeah. There is Dr. Sally. Yeah, Dr. Sally. Abo bonna badokita mukkirize tube nga tubatumira kubanga babadde bajjumbize nnyo ku nsonga z'ekyomirembe. Bannaffe mwenna ababadde abajjumbize tubebaliza ddala kyansuso, saagala mulowooze nti tetubatumidde. Ekituufu tubatumiddeko mwenna ababadde beekuumidde ku mukutu guno, ababaddewo nga mutulindiridde until we are back here. Nchala Nambi. Nchala Becky. Yeah. Nchala Nantumbwe. Bannaye mwenna tubatumira. Team WhatsApp tubatumirira ddala banange ate mmwe mukola kyamaanyi nnyo ddala ku nsonga zino. So njebale gyonna mapya ki biki bye tusubiddwa. Ya mutubulire biki bye tubadde tumesinga kubanga iffe eno tubadde so busy ng'emirimu gitukwasaganya wano na wali ne tutasobola kubanga tubafisizaayo obudde okubanga tuba recordingira. Otherwise tubadde emirimu gya bakama baffe abo ababadde beetaaga okumanya nga mwebuuza ki ekitubuzizza. Ensonga z'abakulu zibadde zituwooba, kale we tufisirizaayo akadde ne tugamba why not? Katubalowoozeeko tubeeyo omusomo gwe tubateerayo. Yeah, exactly. Nalongo bigenda bitya? Bulungi. Okay. No problem. Abantu baffe bamisense. Of course, yes. You of course did, I do. Kubanga I've actually not only had time for lectures, I've not even had time to visit the website, like okulaba oba waliwo messages and everything. I've not had time of recent for that. Obade toddamu messages. I've not been there. It's quite a long time. Okay. Yeah, so mwabali abakabaka ab'emirimu bane waliwo omulimu gwa kumanaginga social media accounts, YouTube, kwata WhatsApp, biki. Ya omulimu weguli. Ate omulimu Jenanansi. Jenanansi najyo weegiri. Ya mama nammere ayina emirimu mingi nnyo. Yeah. Gya kulima wano na wali. Of course tulina okulya. So we really have a lot of work. Sagala mbeere nga mugamba temulina mirimu. So if you can manage these social accounts, please give in your application otubuulire how you can do it and tulabe bwe tusobola okuyambibwa. Otherwise, Nalongo, what's there that you have for us? Olunaku olwaleero nsuubira nti tubadde tulina ekyenjawulo kye twagala twogereko. Mujja kutusaasira mutusonyiwe, tetugenda kubanga tutuukira mu bibuuzo byammwe kubanga nga Nalongo bw'abannyonnyodde, it has been quite a while nga messages zo tetuziyitamu. So mwenna abalinayo ebibuuzo, abalinayo emisomo egy'enjawulo gye mwali agadde tube nga twogerako, mujja kutuwaamu kaakadde tube nga tuyita mu messages zammwe
oluvannyuma tujja kuba nga tubaddira otherwise olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo kye tubadde twagala twogereko ekiteganya ensi yattu Uganda, ekiteganya abaana bwa Kintu n'Ennambi, ate nga nno kizze kitambula emyaka n'emyaka. Mpulira kyaliwo ne ku Adamu and Eva. Oba bye biki naye nga kimanyi. Ye omusajja n'omukazi. Okay. Yeah. Adamu ye musajja. Adamu ye musajja. Oba Eve. You know, obviously Eva ye mukazi. It's Eva. Eva. Yeah. Oba Eva. Biina enjawulo. Okay. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira ekikolimo. Yeah. Ekikolimo kyeki. Kale omusomesa waffe ogenda kuba nga batuyitiramu ensonga zino ez'ekikolimo. Zitandika zitya, zijja zitya, zitugoberera tutya, na butya bwe tuba tusobola okuba nga tweggyako ebikolimo. Ebikolimo waliyo ebisikire? Of course, ebisinga bisikire. Waliwo ebigule? No. Teri bigule. Version y'ekikolimo endala ebeera ki? Bwekiba kisikire. Bwekiba sikisikire, gw'oba okyekoledde. Gw'oba ekyekoledde. Ne weeretera abantu okukolimira. Okay. Yeah. Ekyo bwe kiri ky'okuba nga ate nze we mba nze akolimidde omuntu. Ate kati gwe tobeera nnyo affected. Okay. Naddala ng'oli ku ludda olutuufu. Kale twolakkalira osobola ofunayo olwendo lw'amazzi n'ofunayo awo ku mwanyi ne tuba nga tuwaayowayo eno ffenna nga we twebuuza. After the session oli waddembe okuteekayo ebibuuzo byo ku ki ky'oba totegedde, ku ki ky'owali agadde okwebuuza, nammwe abali agadde okubaako kye mugattako muli baddembe. After the session osobola okuwa comment. Tekigaana. Yeah, I love it bwe muba nga mumaze okuwuliriza emisomo gino ne muteekayo comments zammwe zituddizaamu ddala amaanyi ne tumanya nti nno bannaffe nno ddala baliko mulamwa. Kale twekomera ku mukutu gwa Divine, ebinyuma bikyajja. Omusomesa Wanje. Sooka ovuga ekintu. All right. Kakati ekikolimo. Ekikolimo is one very big topic. Magulu meeru gye yeeyambisa okutukyankalanya wano. Twatunuulira ekikolimo butya bwe kijja okubeerawo ne tugamba twakisomesakoko. Okay. Ne tugamba nti kyava kuba nti bajjajjaffe ab'enjawulo bagenda banyiiga mu kunyiiga okwo nga bagenda bakolima. Kati mu kukolima okwo ne kiba nga kizze kitambula through generations nga tewali akitereeza. Tusobola okweggyirawo ekikolimo kino singa tutuuka ku source gye kiba kyava. Kubanga at the end of the day bino ebintu byonna bikolebwa ne implementation ebeera eri obutonzi, ebeera eri bajjajjaffe emisambwa okulaba nga ba-effectinga ekintu ekyo. Omuntu asobola okukolima n'afa, gwe teweewuunya lwaki bwafa ate kisigala kiri effective. Kubanga waliwo amaanyi ag'enjawulo agavunaanyizibwa okukakasa nti ekikolimo ekyo kitambula through generations. Yeah, so mu ngeri eyo ffe ng'eggwanga tusobola okwekolamu omulimu ne tugamba nti tugenda kuggyawo ekikolimo ekyo. Emikolo egyo ne tuba nga ffenna tugyenyigiramu okuva ku ntikko mpaka ku muntu asembayo. Sooka osimbe wakati. Si ffekka. Ekikolimo kino kye tuggyawo nga tuggyawo ekikolimo ekyeggwanga oba ekikolimo ekiri ku ssekinnoomu. Ekyeggwanga tusobola okukiggyawo. Linako. Ekyeggwanga nga bwe tugamba nti Uganda eriko ekikolimo kyagira n'ogira bwe bati n'ogira bwe bati. Nga bw'olaba ekikolimo ekiri ku gundi. Kutyo. Waliwo bino ebibiina by'obufuzi, waliwo ebibiina by'obufuzi ebiriko ebikolimo. Okay. Kati abo biba bira bitukwatako? Si nnyo naye kino ekyeggwanga. Ekyeggwanga kitukwatako, ekyekika kitukwatako, ekyenyiriri abantu ssekinnoomu, ebyo byonna bitukwatako. Naye ng'enzija y'ebikolimo bino twagamba nti bizze bitambulira mu bantu ab'enjawulo abazze nga bafuna okunyigirizibwa okw'enjawulo ne balaba nga tebayambiddwa ate nga sigamba nti balina ekyamaanyi kye bayinza okukola nga basigaliza option emu bweti ya kukolima.
twebuuza lwaki abantu bano bakolima lwa nsonga bawulira nga balina this social responsibility whereby nti abantu baali badde babafaako naye ate ne babasuula mu guluka. For example, muyinza okuba mulina omuntu wammwe ng'omuntu oyo atudde mu kyalo eyo nga yasamirira empewo zammwe, naye nga mu kuzisamirira ye okutuula kwawe asamirira empewo ezo mmwe kwe kubafudde okubeera obulungi. Naye ne musuulayo gwa naggamba to an extent nti abulwa yadde akasabbuuni. Kati embeera eno ejja etambulira ku muntu ono atuuka ekiseera Nnaalongo nga bimutabuseeko, abatumira temufaayo, abagamba bannange kino temufaayo, naba ng'asigaza ekintu kimu ekyokukolima. Aba teyagala kukola yasalawo okukola ebintu by'abajjajja but biyamba ani? Some people don't know nti si ffenna nti tulina okukola ensonga z'abajjajja, but there are those few chosen ones abalina ozikola. Kati nga it is mandate ffe abalala okumakinga sure nti abantu bano abasazeewo okutuula bakola ensonga zino nga bategedde nti be balina ozikola nti tubalabirira, owulidde? So most people basuulayo gwa naggamba and in the end abantu bano abafiira mu buyinike bakolima. Ekizibu ky'ekikolimo nti tekyeragirawo, kijja ng'ekintu ekyokusaaga naye tekyeragirawo, ate si kyekintu ekimala gavumuka. Era bangi bali eyo bagamba bannange nkoze kino nkoze kiri, naye nze nabaaki nalyaki nakola ki. Unfortunately bwekituuka ku kikolimo si ggwe oteekeddwa okuba nga wazza omusango. Ayinza okuba kitaawo, ayinza okuba maamawo, ayinza okuba jjajjaawo nga ye yazza omusango ne kikuviirako ggwe okutambulira mu mbeera enzibu ennyo mu nsi muno. Banno nga beeyagala, banno nga baprogressinga, banno nga bava mu kifo, gw'obeera awo ng'otubidde. N'obanga amunyeenya n'ozikira, n'obanga amunyeenya n'ozikira, ne kikutwaliriza ne kikukaddiya mu mbeera y'emu eyo, n'otunulira famire yo nga temuli avaamu. Kwegamba ne mubeera awo lwa kikolimo. Lwe mufunye muganda wammwe n'afunayo omusajja omugagga ne muganda naye ffe tumaze ke tufunye omuko omugagga ku lunaku lw'embaga lwafuna akabenje ate avaawo. Kwegamba ne muba nga mulina kubeera mu mbeera mbi naye ng'olaba nti kikolimo. Ekikolimo kino twagamba nti kw'okitegeerera signs and symptoms kwe kulaba nga byonna by'okola tebigguka ng'ensi ebeera so promising gy'oli naye nga tebigguka. omusomesa yenki sabo simba wakataawo kubanga tutunuuliddamu ensonga zino nga bannaffe abalumwa lubaale. Waba olumwa lubaale ebintu by'okwatako tebigguka. You try this it fails, you try this it fails. Yeah? Opanga kino ne kigaana. So how am I supposed to know that this is a curse ate zino ensonga ziri behind ba ancestors baffe? Nalongo category gye twogerako ye abano abantu abagamba nti nze nkoze buli kibaŋŋambye ekikwata ku lubaale. Omanyi lubaale ensonga zisinzibu kyekyewuunyisa. Ogambye otya? Lubaale bw'akugamba nti njagala onkumira ekyoto, okumulaga obulazi nti enkya ngenda kikuma n'ogula n'enku. Okimanyi nti lubaale bamuwongeranga n'ebyoya in cases nga yeetaaga enkoko nga bamuwongerera ebyoya by'enkoko n'abeera musanyufu. Kituufu takyakkiriza naye kyengezaako okulaga nti ebintu bye si bizibu nnyo. Okumulaga obulazi nti yo willing, ye kimuwa essanyu ne kimuleetera n'okukulaga nti ategedde nti muli ku peegi yetya yeemu. But when it comes to ebintu nga ekikolimo, this is when you do everything Nalongo. Byonna n'obikola ne musamira ne mukola ki ne bagamba bitambo ne babikwata balongo ne babakola buli kimu ne bakikola Nalongo naye nga nothing is changing. Nga tewali kikyukamu. Owulidde? Those are the times lw'omanya nti nandiba nno nga nnako ki
ekikolimo njawulira ku kinti in this particular moment gye ndimu kitambo oba just abankolako be bataakwatagana kuba waliwo okubanga abatukolako ensonga be bakola ebintu ebitakwataganya ebitaggoka yinza okwegamba nti ndiko ekitambo ekikolimo but initially ng'abakwasaganya ensonga zino be batakola bintu in a right way. Kati ekyo nakyo sooka okyebuze kubanga so someone in the whole world omujjudde abantu abasobola okukola ebintu ebikwataganye why gwe ogwa kuba takwataganye you know anti mbasakwataganye okitegeera that's where it starts kwebuuza lwaki always nze afuna abasajja nga bankuba number one lwaki always nze gwe bakwana ne balekawo lwaki always nze wenzaala mu basajja ne wenkyusa ne ŋŋamba nedda eri flavor yali mbi kangezako ku vanilla vanilla n'omugezako era natakugendera you try chocolate nolokoka nogamba kangene nfuna ow'omukyaki era naye naakulekawo era n'atandikawo okuba omuyaayi so it is about you okitegeera kubanga bw'oba toliiko ekikolimo there is no way in the whole world lwosobola kugamba nti ate ofunye omusawo ataakwatagana ojja kufuna akoze eki akwataganye bajja kusimba bangi nnyo mu kkubo lyo abataakwatagana olw'ekikolimo kubanga the whole intention is kukumalako obusente obwo obugenda okukuyamba okwerwanako awulidde so twebuuza nti ensi yonna ng'ekaaba ekikolimo ddala tetulina kye tuyinza kukola kwetaasaako kikolimo kino n'olidde gwe musomo gwa leero Naalongo twagala kulaba omuntu ayinza kukola atya okwetaasaako ekikolimo nga kifuuse ekikolimo bannange buli omu ayimba kikolimo ekibi ekisikire ne kifuuka ekibi ekiki era omulokole n'akugamba lokoka wekutuleka enjegere n'olowooza nti bo be batalina bizibu naye omala bayingira n'okakasa nti ate ebyabano n'ow'emindi asena owulidde naye ng'amazima go gali nti tulina engeri gye tusobola okukakanya amaanyi g'ekikolimo kino owulidde ng'engeri esooka yakukkiriza ne tukkiriza ne tumanya nti mu butuufu bwe kuba kusobyako kwaliwo naye kati ffe abaliwo to be willing okukyusa kale ne tuba nga tukyusa endowooza engeri gye tulowoozaamu ebintu ne tukkiriza omanyi Naalongo okimanyi nti eri abantu abakola ensonga zino naye nga n'okukkiriza kwabwe kutono mu nsonga zino bebangi balimu kangende ngezeeko ntabe kangezeko ndabo babinakola kangezeko ntabe pulira bagamba nti Naalongo nalubala akola kamugezeeko olide and they come to you nga bazegezaako era n'obeera awo ng'okola naye ng'olaba buli kimu omusika busimuguwa nakyo kankikole kankikole oba kinabako ekituteeka so tulina okukyusa endowooza tutandike okuba nga tumanya nti abantu bali abaakolima whatever it is banyiiga balina ensonga ezaabanyiiza tubeere repentive mu mitima gyaffe era tulage bajjajjaffe nti unlike those abatusookawo ffe we have changed and we are willing to do the needful okulaba nga embeera edda muki mu nteeko kubanga ng'oggyeko bajjajjaffe bye baakola naffe tulina bye tuzze tukola kyekitategedde musomesa ekikolimo kino waliwo ekikolimo ky'otunuulira naye nga kino ekikolimo kitambulira mu famire nga bano abantu babbi n'osanga nga bano munnange balinamu obuzibu bw'okuzaala n'osanga bano nga balitambulirako ekikolimo ky'okuba nga bejjawo n'osanga bano nga ekikolimo bambi be kibatambulirako kyabwenzi obwenzi kikolimo kisoboka obwenzi kisobola okuba ekikolimo ennyabo teribeera ssanyu obeera tolimu ssanyu Naalongo abali ewama mutubuulire mu budde ng'omuntu akola afuna essanyu lye how could you term that as a curse Naalongo wamanyira nti kikolimo is this situation nga gwe omwana omuwala olinze ebbanga ofumbirwa embaga n'otuuka ku lunaku lw'olw'embaga ka x kano ne kajja ne kagala kakubbirire abadde agenda okukuwasa n'akola ki
n'akusanga mu bwenzi and obulamu bwo ne budobonkana n'obeeraawo nga gwe bakwendako bwenzi ne kitakomaoko naye famire yonna ng'abaana abawala babendako buki muno omusonyi wange that is not fair you just don't leave someone kuba omusaze n'omuntu bannamwe mubasonyiwanga. It's easier said Nalongo. It's easier said naye you don't know olaba ekyo ndooza tujja kyogerako omulundi omulala possession like you don't know what it means okubeera n'omuntu nga wuwo and here okay ulira Nalongo kyakozeseza nga personal property not personal property what did you say what is that whatever you're saying why are we tying a knot nga you're not mine kyengezaako kubuuza kati wama wetuukira okutayinga not with this man kiba kitegeeza mukkaanyiza you belong to each other okay yeah karate ogamba otya mbono talina rights zibuba oba kunyiiga aina rights zibuba nezonyiga and etc but I'm saying muno ng'akoze ensobi ng'eriwa ey'okugira n'omusanga nga bagize ne bagira ne bakwatako ebbali not at that time ya wedding ati soko tunulemu ogambe bajulidde bamukole kino ku wedding bwe tunaatuukira ku baana babiri tunaba tuli kuki ng'ogabana ne banno no mukama yadde yagamba tugabanenga but that is not fair so Nalongo nosanga abantu bano kati omukazi omulungi ng'akulemeraawo ng'obulamu bwaddobonkana lwa bwenzi nga nabo bakugamba tebamanyi what happens naye beesanga nga tebasobola kyebeera all the time nga bo baagala nnyo essanyu nga kikolimo Nalongo ffenna twagala essanyu but tetukikola bwe tutyo okay anti obugumiikiriza bwo njagala nkugambe ffenna twagala okulya naye emmere buli omu agirya bulala buli omu agirya bulala kati gwojja kuba ogirya olya nga bw'ogira bwoti ate nga munnaffe oli ate ye we bamuwa emmere agirya nga agyagala ng'alya yange nga taddamu kwematira matira ng'alya ye oba ng'alya y'abanne ekyo gwajja okukibuulira okay kakati nonze nkubuulira nti ebikolimo tulina bya mirundi miki mingi eriyo families nga zo zaakolimirwa nga tezirifuna bakulembeze nga buli avaayo okugezaako okufuna obukulembeze obulamu budobonkana buki budobonkanyi so there are a lot of ways abantu gye bajja bakolimamu era nga gye ziri families nga zo zaakolimirwa obutazaala baana balenzi owulidde kye twakyogerako ne tugamba yeba yakolimirwa kusaanawo kigamba nga mu buli ngeri anti buli muzaala abaana abawala omusaayi guba gukomaawo so eventually muba mulina okusaanawo owulidde naye twebuuza ebikolimo bino tukoze tutya tugambye endowooza kati Nalongo ekyo tukitunuulidde nga kikolimo kyagonze ekyo kikolimo ekitambulira mu kika twogere ku kikolimo ekiri personal nga wagonda n'ogira ebintu byo n'obigira and then this person goes like wabula okusinzira like tuwe example y'abasajja bagenda ne basanga abaana b'abantu bano nga bato tebalina kiri awo kye baalabye n'agira wamala osanyukamu kati n'agira omwana w'abandi n'amugamba kati gwe tumaliriza n'osanga omwana ono w'obuwala ng'akolimidde omusajja oyo n'amugamba ogize onkole bwe bati naye naawe tolifuna akola ki afumba tutunuulire ku kikolimo ekyekika njagala tutunuuliremuko ne ku kikolimo ekitambulira ku muntu as a person eyo nga wakyefunira out of your acts z'okoze oba ebikolwa bye bibi eri abantu omuntu ono n'agenda n'akuteekako kaasi so of course kati omuntu ng'akutaddeko kaasi era eba ejja kutambulirako eyo kaasi naye tugitunuulira ng'etambulira ku baana n'abazzukulu oba ekoma kw'ono omuntu gwe baba bakolimidde kuba eri tugirabye nga yakika n'osanga nga temuvaamu mukulembeze nga this particular family eyina ekigiteganya so in this circumstances well you find a person ng'ayina kyakoze munne omuntu ono n'amuteekako olulimi olubi ekikolimo ekyo oli yali yagadde okumanya kikomaawo
oba nakyo kitambulira ku baana n'abazzukulu enda yonna. Ekikolimo si kyangu kyakukomaawo. Ekikolimo kitambula naawe omuntu kuggyako nga bw'ofa nga tebakusikiza. Naye in situations nga bakusikiza kiba kitegeeza omusika agenda kikalinga forth. Okay. Kigenda kweyongerayo. Ekikolimo tekikomaawo. Kirimenta okukuluma wano mu bulamu and thereafter. Kisigala kikola ki? Ge maanyi g'ekikolimo. Kyattabbu. Okay. Kyattabbu. Kale tulabye nga abantu bangi batambula mu nsi muno nga baliko ekikolimo ekyo. Ng'ekikolimo ekyo ng'oggyeko kino eky'eggwanga kubanga kino eky'eggwanga kigoyera wamu eggwanga. Ne mulaba nga eggwanga liri bino, eggwanga liri biri, eggwanga lisaanawo, eggwanga libadde litya. Naye nga abantu ssekinnoomu basigala batambula. Era nga babaako bye bakola ne babituukako nga tebisukkuluma nnyo kusingako awo. Owulidde? Naye kino ekya ssekinnoomu kye kisinga okuzitowa kubanga kyo kyafekitinga muntu ku ki? Ku muntu. Kati kw'omanyira nti ndiko ekikolimo ng'oggyeko okuba nti olina by'okola ne bitagguka. There are situations nga omuntu bwe yeebaka yeegaaya. Okwegaaya kuno kwewuunyisa. Abantu basobola okwebaka ne beegaaya mu kirooto nga kabaka abanja ekijjulo. Abantu basobola okwegaaya okumeketa amannyo, okulogootana nga kabaka yabanja oba nga kitambo oba nga kikolimo. Nga ke kamu ku bubonero bw'ekikolimo. Kubanga embeera z'ekikolimo era kabaka yakikola ki? Yakifekitinga. Ennyabo Kubawo nnyawo, kubawo. yakiteeka mu nkola. Yakiteeka mu nkola kubanga yalimu eyo department okumanya nti ono avuddewo, ono azzeewo, n'amuwa ebibye. Kwata bye baaleka mu akawunti yo bibyo bitambuze. Owulidde? So that's why kikalinga obubonero ng'obwo. Naye tugambye tusobola okunafuya amaanyi g'ekikolimo nga tukyusa endowooza zaffe eri bajjajjaffe. Ffe ababadde babayita ebintu, omanyi abantu babeera ne bagamba ebintu ebyo binnumye, bana ebintu byannumbye ne biŋŋamba ŋŋende. Sinsiale munnakunnyonnyodde ekintu. Naakugamba njagala ogende ku lusozi, katugeze ku lusozi Lubowa onkumireyo ekyoto. Omulabe n'okumulaba. Neno tandika okunyumiza abalala. Ebintu byazze ne biŋŋamba ŋŋende ku lusozi. Akiba tekikugambye linnya. And for anything you don't know name, you go like ekintu. No, that is being disrespectful. Okay. Tulina okutandika okukyusa endowooza ku ngeri gye tulaba mu bajjajjaffe. Nga y'engeri emu ey'okukyusa nabo endowooza yaabwe gye tukola ki? Gye tuli. Mulekeraawo okubayita ebintu, mulekeraawo okubayita ekintu, mulekeraawo okubayita ebinnyanya ebitakola ki? Nosanga omuntu ng'agamba sitaani alina amaanyi. Okimanyi nagana ne ku mabukumi kyoto ne bampa omulimu. Noddira jjajjawo n'omuyita sitaani. You know? Kwegamba ze neewunya. Olwo yaba muwanyi. Mbu. Olwo yaba muwanyi. Okitegeera? So tuyiteekeddwa okukyusa engeri gye tulowoozaamu eri bajjajjaffe. Tukyuse engeri gye tubalabamu. Tukyuse n'engeri gye tuboogerako. Tulina okubakoowoola ng'olutatadde. Okubakoowoola olutatadde tufune daily routine einvolvinga bajjajjaffe. Omanye nti nze buli lunaku mateeka nina okufukamirako n'enkoola bajjajjange ne mbeebaza ne mbasaba basobole okusembera w'oli babe nga bakuliraana batunuulire enneeyisa zo babe nga bakusaasira. Oyagala abantu ate nga batya bajjajja tuyagala bajjajja babaliraana. Ate babatya ne kibataasa. Tuteekeddwa okukola ebikolwa ebituleetera obweyimirize. Naalongo kimanyi nti abantu bagayalirira nnyo obweyimirize. Naye obweyimirize buno, naalongo obweyimirize wali bunyonyodde otya? Obweyimirize
nze nkitaminga nga mwana keera ku makya nga akimanyi nti omwana omuto omwana oyo omuto omulaba much tulowooza nti bato naye babeera very manipulative abeerawo ng'akimanyi nti bw'anaakola bw'ati ne bwe bati mami we ajja kunyiiga oba owulira kanjogere ku baana balina mami ne dadi wenkozesa ttaamu ya dadi abo abaana bo bali bulala njagala oyawula omwana abeera ne taata omwana abeera ne dadi no nalongo njagala oyawula omwana abeera ne dadi n'omwana abeera ne taata those two figures differ dadi abeera bulala ne taata abeera bulala really yeah you didn't know no kati gwe mbuuza dadi abeera atya dadi yono akwata ekibebi kye n'akigulira iphone owulira oba kimanyi ogikozesa oba tekimanyi gikozesa n'akikiba yeah owulira ate nekigikuba ekigo n'akikufunira endala dadi aba atera otwala omwana we for swimming owulira kale dadi akola ebintu ntiwe bityo ebyabadadi abaliko kati taata tomala gamubuuza bintu bino wammanga nga tokyasula waka taata mbunya ku zino sikyakulaba taata kubeera kukumubuuza and then you go owulira naye dadi osobola omubuuza ebigambo bino wammanga these days I'm not seeing mommy daddy what happened what went wrong kati taata wabawo kye bayita no-go zone okay so there is daddy and there is taata and there is mommy and there is mama kati bamami obamanyi bateseetaaga banyonyola you don't know mommy no eka naawe bamami baba bebi tebamanyi you're kidding me nalo tell me wama bamami mbatumiddeko yeah ne bamama mbatumidde musinzagaana mbatumira kati mama tomubuuza ebigambo bino wammanga mama taata wange yaani alo luba luyi mama naye mami oyinza omugamba mami abaana bonna bazze ku ssomero bazze ne badadi baabwe and for you never came with daddy kati nakutuuza nakugamba baby I want you to be very understanding daddy is very busy these days kati oyo ye mami owulira okay ate mama mubuuze taata nja kubuuza kitaawo bino yabikyusa nnyoko yeah nga mukambwe beba mami beba mama batera ogira ebigambo bino wammanga wabula gwe tondeetako obusiru okay nze sigala kivuga nnyo saagala kuba nnyo kuba maama mbamanyi babakyala bakambwe kale kati tudde ku bweyimirize omwana akeera ku makya n'amanya nti kino bwe nakikola oba nkoze kibi kyenkana ki nze mami wange ajja kuneeyimirira ewa dadi amugambe nedda mwami tokuba kaleke kati asooka n'akwata gino gyonna emisango n'agyeteekako omwana waaba alina kyakoze bebi olaba asooka neyetunuuliza ezo ensobi zonna wamala naye n'azitunuuliza baawe n'amugamba osanga mwami fe abataakola bwe bati na bwe bati omwana oyo noteyalisaniza that is what we call obweyimirize natuuka n'ogamba nti bino byagenda ngaowasawasa eyo n'otuleka wano fekka kati nze omwana oyo omwana nze nali ngenda mukola ntya nzekka olaba gutusinga munnange owulidde ebbanga lyotamalawo just put things right okay nayeyimirira kye bayita oteekawo omugongo era mbeebaza bamaama mwenna abataddewo omugongo ku lw'ebyana byammwe ebirenzi ebyana ebyo birina effujjo naye mbeebaza muteekawo omugongo n'omugamba nedda taata w'abaana tokuba ate era mbeebaza ku mbeera z'abaana baffe abawala you go like anti taata daddy waba ayagala okuba complain omwana oyo ennaku zinagira nga olwomanyi mama ekyagamba naye ate bebe singa ojjukira nange wewansangira ojjukira nti nange egyo emize nagiyina olwataddewo obweyimiri you get it so that's what women do bateekawo obweyimirize eri abaana baabwe naddala mu nsonga y'okubakuza eri bataata naddala nga baagala oteekawo complain kakati naalongo
ayinza n'omugamba mwami singa nojjukira nno naawe bw'otewe wali omwana oyo n'embeera z'ayina zizo nga toyisa kati olwo akoze kinene nnyo gwejjukira bye wakolanga twaliza muli kyo ganza obwo obuwala nabulabanga obwo olwo ng'akujjukiza kali ne kali nga tolina bw'okubira mwana ogenda gutunuulira ogambe ekite okyesonyiwe so nze bwenyinza otaminganga obweyimirize omuntu okubanga mu mbeera zonna obeera n'akweyimirira. Kakati Naalongo, ensi eno erimu ebintu bingi naye obuzibu bwe tufunye nti abategedde amazima tebagabuulira batagakola ki batagamanyi. Abaana abaddugavu wano balina ekintu kye batunuulira abazungu nga bakola bo ne bakuyita okwejalabya. Naye kye njagadde mumanye baana bange, twetaaga obweyimirize mu byonna bye tukola. Twetaaga obuki obweyimirize. Tutya abazungu bakola obweyimirize mu ngeri ya charity kubanga bakimanyidde ddala nti obulamu bwabwe okubeerawo kwabwe si gamba nti kutambulidde nnyo ku mateeka agafuga ensi eno. Balina bingi bye basobezza osanga oba oli awo omutonzi byatakkaanya nabyo naye bo ki kye bakola? Bo bakola obweyimirize. Bakola obweyimirize ne bafuna kye bayita charity n'abaako akasente kawaayo olw'okweyimirirwa. Ye n'amanya nti nsasulidde ebyo byonna byenkoze ebitakoze eki ebitatambudde bulungi. Ekyo kibula nnyo wano mu mwana w'omuddugavu. Omwana w'omuddugavu muluvu, awulira nga n'okukwata obukwasa akasente akatono ako abeeko gw'ayamba nga kimusala, n'awulira ng'akola nnyo yasituke abalala basigale wansi. Ne yeerabira nti obwo babweyimirize, ofuna akweyimirira, ofuna akuteerayo ekigambo naddala mu biseera nga oli mu bwetaavu obw'okuba nga bakuteerayo ekigambo. Owulidde? Twetaaga naffe okukulaakulanya omwoyo ogwo muffe muno mu nsi. Funayo gw'oyamba ng'etteeka. Owulidde? Abazungu bakituyigiriza wano, baleese makampuni ogalaba gawaayo, naye nga lwaki? Kubanga bakimanya nti eno ensi yeetaaga okuddiza. Bw'oddiza ofuna obweyimirize. Ne wabaayo agamba nti nedda bannange, omuntu oyo yasobola okukola bw'ati ne bw'ati. Kwegamba nga mu bantu abali mu nsi muno eriyo abantu abayimirirawo ku lulwo ne bagamba nti nedda tekisaanidde. Y'ensonga lwaki mwenga mukaaba gundi oyo mubi biki ate wabaawo abagamba nedda tewabaamukwatako, bwe tuyita obweyimirize. Naye gwe sooka weebuuze, akiti ki ey'ekisa gwe ng'omuntu gye wali okoze ku nsi kuno gy'osinziirako n'ogamba nti naye mu butuufu kino nkikola? Nga n'oluguudo olugenda ewammwe okola gumu gwa kuluyitamu nga bw'oyomba, naye nga tosobola na kuloobinga lukolebwe, naye ng'ate obusobozi obukola ki? Obuyina. Abasajja abo abakulaakulanye bayise mu mbeera ng'ezo. Buli alina eddoboozi w'asobola oddituusa n'alikola ki? N'alituusaayo, ne gwalituusizzaako n'alyongerayo, ne babeeraawo nga bo beekulaakulanya. Owulidde? Naye naffe twetaaga obweyimirize mu mpewo. Nga tolagiddwa, nga tobanjiddwa, baako akiti ennungi gy'okola. Nga tolagiddwa, nga togambiddwa, baako ky'okola omanye nti nange ninayo abagenda okunneeyimirira. Genda mu owinogula engoye zitwalira abaana ku kyalo zibagabire. Ojja gamba nti ekyalo kyewaffe kibi, ekyalo kyewaffe kijjudde abalogo, bwe nnaabawo engoye ate bajja kusinziira okwo bandoge. Naye eriyo ebyalo gye batakumanyi ng'ate n'abantu baayo bali mu bwetaavu. Twetaaga okugula obweyimirize. Nga lubaale takubanjizza, naye naawe ng'omuntu n'okirowooza n'ogamba nti mu butuufu ka ŋŋende nkoleyo ekijjulo kino, nsanyuse ku bantu kubanga bajjajjaffe baabanga bagabuzi. Abantu bangi abajulira nga bajjajjaffe bwe baabanga abagabuzi.
nga baayisanga ku sizoni ng'okwo ng'akungudde n'atema amabidde n'ateekateeka ekijjulo n'agabula ekyalo ente ne zigwa. Ebyo tebibeera byakwejalabya. Si byakwejalabya, kuba kuddiza bantu. Abantu buli lwe basanyuka ne bajjajjaabo bakola ki? Wadde nga siri munabyabufuzi. Yadde nga toli munabyabufuzi Nnaalongo. Buno bwonna buba bweyimirize. Buli oli lwafulumya ekigambo n'akwagaliza obulungi. Obulungi obwo busaabulula, obubi buno buzze bukola ki? Bukutambulirako. Bye bino bye bagamba nti akolera omwavu awola Katonda bbanja. Butereevu. Kale kwegamba bye bimu ku bye tulina okukola okusaabulula ekikolimo. Funa akiti ennungi ze weenyigiramu. Lwakuba nti abantu abasinga kati bazikola eyo mu makyaki n'afuba nnyo nnyo. Kwegamba ne bitatuukirira ku bantu nga bwe birina okukola ki? Okutuukirira n'alaba ng'awaddeyo nnyo ate nga taganyiddwamu nnyo kiri awo. Kale mu mbeera ng'eyo n'aba nga yeevuma, embeera bw'emutuukirira nti asiraana lumu naye nga kijja lwakuba nti owaayo munnange mu kkubo ekyamu. Sooka onoonye ekkubo ettuufu lye litya mu bulamu bwo gy'oyinza okuweerayo n'ofuna nga bw'oteekeddwa okufuna. Ebintu ng'ebyo ebintu bye tukola nga tetusuubira magoba, wazira nga tusuubira emirembe mu mitima gyaffe n'eri ezzadde lyaffe. Naddala ng'oli muzadde, ebintu ebyo oteekeddwa okubikola ku lw'ezzadde lyo, okulaba nga olikolera future ennungi, libeere mu nsi muno nga lyeyagala nga teririiko agamba. Ebyo ebikolwa bye bimu ku bintu ebiyinza okunafuya amaanyi g'ekikolimo, ng'ofunye abeeyimirize olw'enneeyisaayo n'ebikolwa bye ebirungi eby'enjawulo by'ojja okola. Kale ekyo nkibakuutira bannange, Bafirika bannange, abaddugavu bannange, mutandike okuyiga okubaako ky'owaayo. Kye tuyita charity work. Tuteekeddwa okumuyiga, tumwenyigiremu ng'engeri y'okufuna obweyimirize mu mbeera ezitutambulirako. The white men, they are so rich. Okubanga bazze eno mu Africa obuyambi ne twefuula nti ffe be tuli awo tulina kuweebwa buweebwa. Nedda tulina nakugaba. Ekyewuunyisa olaba ekiri ku charity Nnaalongo. Ate awaayo y'asinga okufunamu okusinga gwakola ki? Gwafuna. Awaayo y'asinga okufunamu. Bekyo baakiyiga. Afuna obweyimirize buno. Kati gw'obeera wano ng'omusajja oyo omusabira byonna by'omusabira. Nga n'omumanyi atamumanyi nakyo. Yeah. But you're like, God bless you, God bless you. Aha. God bless Kati you. n'atuuka enkya nakola ekikyamu n'obaako ekibuye kimwagaliza naye ng'alina obweyimirize. Kale ensonga eno ey'obweyimirize yo tulina okuba abanyiikivu gyekola ki? Gyeri tube nga tugenda tukola obweyimirize buno mu ngeri ez'enjawulo. Ogwo omutima ogwatusigibwamu ogw'okulowooza nti bannaffe abatali mu mbeera nnungi tulina kubeewala bwewazi na kubadduka buddusi. Kye kiseera tuddemu tutunule tulabe, kubanga si bonna tetusobola kubayamba. Waliwo be tusobola okuyamba, waliwo engeri ez'enjawulo ze tusobola okugula obweyimirize buno ne tuba nga tutambula mu nsi muno nga tulina obweyimirize. Osobola okubeerawo ng'oliko ekikolimo naye olw'obweyimirize ng'ebintu ebisinga obungi bituukawo mu bulamu bwo olw'okuba olina akweyimirira n'agamba ono ye mumuleke bannange, bw'aba kino kyayagala muleke kituukirire nga bw'akikola ki? N'ateekayo omugongo. N'ateekayo n'akuteerayo akabega kwegamba n'oba nga ekyo kikola ki? Okituukiriza. Era bakanya kuwoza nti munnange waabe yekka ye yavaayo naye nga wavaayo lwakuba nti wafuna obweyimirize. Kale kikulu nnyo okukolerera obweyimirize era ng'engeri yokka gye tusobola okgenda nga tugula obweyimirize kukulaakulanya buntu bulamu munda mu ffe. Obwesimbu, empisa, ebyo ebintu eby'enjawulo bye tutambuliramu ne tugenda nga tubikola ki? Nga tubikulaakulanya. Ekirala kye tusobola okukola okukkakanya amaanyi g'ekikolimo gye tuli, twagamba nti it's a daily routine activation. Kwegamba n'osalawo nti gwe mu bulamu bwo obwa bulijjo olina engeri gy'oyingizaawo ensonga z'abajjajjaabo, n'omanya nti oba buli lw'ova ku mulimu
onaabako n'obakoowoola n'obeegayirira, oba ku makya ng'ogenda onaabako n'obakoowoola, kweggamba oba obakumira ku kyoto oba obafuuyira ku kataaba, naye ng'okikola nga okiddiŋŋana. Okunaaba ku ddagala, waliwo eddagala lye tusobola okunaaba naye ng'olina kulinaabira bbanga ddene, kubanga bino ebikolimo bye twogerako si kye kintu ekyatandise eggulo, kizze kitambula ebbanga ddene. So saagala mulowooze nti ebintu ng'ebyo ojja kubikola onaabe eddagala lyo emirundi gumu ebiri obe ng'oteredde. Nedda, ekyo oba okikolera ebbanga ddene. Ekikolimo ng'ekyo nga kikutambulirako, ekyambulula eky'omulundi ogumu tekigenda kukutaasa, kakibe kya mirundi 3 tekigenda kukutaasa, okuggyako ng'okoledde ddala emikolo egyo gyennyini emituufu egimenyawo ekikolimo. Naye nga ddala ekyebuuzibwa, waliyo emikolo omuntu gy'ayinza okukola egimuggyako ekikolimo? Emikolo gye giri Egyaddala ddala ekikolimo ne kigendera ddala. Exactly. Nekitadda musumba w'abaana n'abazzukulu. Butereevu kye twogerako ekyo Nnaalongo. Okitegeeza emikolo gino ogimanyi? Era ngimanyi. Akyagala akola atya? Akubira kasimu. Osobola okunkubira kasimu, osobola okumpeereza WhatsApp, naye nga gwe bw'omala okubikola byonna n'okakasa nti mbutuufu kino kikolimo. Asooka confirming it is really a course. Era nze bw'oba oze gye ndi tusooka ne tukakasa nti kikolimo, naawe n'okyekakasizaako nti ddala ki kikolimo. Waliwo emikolo gye tusooka okukola n'okakasa, bw'omala okukakasa ne tuba nga tusobola ate okukola emikolo egikikola ki egikimenyawo, naye ng'emikolo egikimenyawo gibaamu embuzi enzirugavu. Mubaamu embuzi enzirugavu. So muyinza okuba nga mulinga family nga muliko ekikolimo ekibatambulirako, era bwe mubeera nga family era embuzi ebeera etya? Ebeera emu. Muyinza okuba mulinga 5 oba nga mulinga 3. Abafamily bwe baba tebali willing kujja nange Nnaalongo, nze nsobola okujja n'embuzi yange n'ogira. Era mba nsobola okukikola Nnaalongo ne mba nga embeera kati wokinzijjako olwo ne family yange kiba kigivuddeko? Nedda. Kiba tekigivuddeeko, kiba kivudde ku ggwe ng'omuntu. Era mu mbeera eyo wabaawo ate era amateeka agakuteekebwako ggwe ng'omu, okubeera nga togenda kuddamu kweteeka mu mbeera yakuba nti kikulondoola. So nsaba muwulize bulungi akatambi kano musobole okutegeera biki bye muyinza okukola nga tonnatuuka mu mbeera egamba nti kangule embuzi na buli kimu. Sooka ogezeeko bino byonna ebirala omale okukakasa nti mu butuufu kino kyo kikolimo. Bw'oba nga wakakasa dda osobola otutuukirira ne tukola ogwo omukolo ogusembayo, ate ne tulaba bwe tuwummuza n'okumenyawo ekikolimo ekyo. Kale bannange tubaagala nnyo. Tubeebaza mwenna abeekumira ku mukutu gwaffe ogwa Nalubale the Divine, abeekumira ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp group, nammwe tubeebaliza ddala mwenna abatuweereza obuyambi mu ngeri ez'enjawulo zonna, mu ngeri za data, ebiteeso, ebibuuzo, mwenna tubeebaza byansusso. Kale tubasabira bulungi bwereere, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.